kati nyumba ezaffe zaazibibwa nga ziringa z'amaduuka naye ng'ennyumba zaakusulwamu tezibeeranga kuko bapangisa n'omulundi n'ogumu era zaafa n'amazzi naye kiri basigala basingira mamawaabwe emesegi bwe babanja omusolo gw'amayumba naye nga tezisulwangamu okupangisa nyumba zaffe ezaakusulwamu badde ewange nga tetuliiwo n'akayumba akasulamu embuzi n'akayumba netoni ne bagikerekera sente nenziruka nengenda ku seholo nendenguzaako netawana nezira buli wantu sente baganda okusala ku sente ezo nezinemerera nina abaana bamulekwa 6 buli wake kati emyaka 2 tegisoma olwe sente ezo abapangisa tuliranye kakungulu polisi omusajja najja omusirikale n'omuwe n'abeera munyiba n'agana okusasula n'omusirikale yasula emyaka 2 miramba n'agana okusasula sente zannemerera okusasula ndi munaku nnyo muzibu ebintu bino okuva 2019 paka olunaku lwaleero emisolo mumaze okutukereka ngitegeera nnyo obulungi ate tuteka okubisasula naye kirina bintu kino ekimu oba bibiri ekisookera ddala 2019 nga bamaze okukereka emisolo twatambulako katonotono netufuna ekirwadde kya covid kyokubiri nebeerawo presidential directive nebagamba nti abantu bateekwa okuba nga bakkiriziganya nabaki nabapangisa era netulikola bulungi nnyo nemanya ng'ekyo kiwedde kyokusatu netulaba nti omuntu bw'abaana ateekwa okusasula omusolo penalties nezisuukirira omuntu bw'abanga amaze tasasule musolo ate penalties wekiri ate nemumanya nti directive ya president yaliwo lwaki bweyongerayo okunja nemusaba sente ezo buli kasente ngezezaako okugenda ku KCCA collection wa sente ezo naye alemeddwa okungulira zonna nga kati ngamba ntikasasule lwaleero sente naye ndemeddwa lwaki temutuusako engola eyo obuli ku musolo abantu beetegefu okuwa omusolo naye twemulugunya ku ngeri omusolo gye gwagerekebwamu emyaka 5 emabega abagereka omusolo bajjanga mu bitundu nga tebasangawo banyini properties naye nga baziteekako omusolo kitegeeza tebamanyanga nnyingiza ya bizimbe ebyo bye baateekako omusolo okwemulugunya kwaffe okulala kuli nti n'abawaayo okwemulugunya kwabwe ku misolo egyabagegerekebwa era ensonga zaabwe tezaakolwako kati twebuuza ekitongole ekya revenue kyo kikola ddi kubanga obwedde omusolo gwagerekebwa obubi gwongera okulinnya message abantu baffe bazibawa tulinawo n'abantu abamu abafudde mu bitundu byaffe olwa messages ezo ezibaweebwa muntu aba ali ku kitanda message nejja kyokka nga yawaayo ebbaluwa ey'okwewozaako omusolo omukyamu ekirina okukolebwa revenue eve mu kwebuzaabuza ekole omulimu gwayo ekirala abantu balina ennyonta kubanga omusolo baguwa ne services tebazifuna twagala buli kitongole kikole omulimu gwakyo kesise bwe beesolooza ssente mu bantu baffe abantu bawe service olwaliro bw'otunuulira Kampala kasasiro alinga kasasiro kyokka omusolo gwo gukuŋŋaanyizibwa bw'otunuulira emyala gyaffe egirina okukolebwa tegyakolebwa kyokka omusolo gwo gukuŋŋaanyizibwa bw'otunuulira enguudo zaffe embi nnyo n'embwa n'emmese n'ensiri ne zibalema okufuuyira mu kibuga kyokka bannakampala bo bali ku musolo bawa omuyitirivu okolebwa essaawa eno kyendaba essente ezo zibatugerekera abasinga bagamba tiziba mu 2017 ate essente ezo zirimu covid mbadde nsaba nti covid bamugyeko tusobole okola nno tuddayo engereka entuufu oba sinakindi essente ezo zonna ezibadde batubanja emyaka giri gyonna bazitusonyiwe tutandike obupya batutegedde engereka entuufu era abantu bajja kusasula ssente singa gavumenti eno esalawo neetuddako amabanja amakadde gonna okusinga okuganeera bonnako bagenda bagongerako banatuuka paka wanga bagenda bagongerako kwetusaba amabanja ago gagibwewo tutandike amabanja amapya.
Mulinda Stuart andi mutunze mu Kaweesa division. Emisolo gyandwale twagala ogisasula n'olususa nga gavumenti ekoze eteekeddwa kukola misolo gye tusasula bulungi. Twagala okusasula emisolo n'etufuna service. Tulaba nga emirimu egikolebwa mitono nnyo okufuna ku ssente ze tusasula. Era tubanja gavumenti tulaba nti etulyaza amaanyi. Tusasula emisolo mingi naye tusanga enguudo tezinnaba kuddwayo okukolebwa. Oluusi meeya agezaako akola enguudo mu Kaweesa division naye asanga obuzibu nga ssente ntono olw'okuba division tezirina akawunti zaabwe ssente zigenda ku akawunti ya district ate ezigenda mu minisitule. Tulaba nga eri mu minisitule ssente teziraga tezivaayo okukola mirimu batuwaako obusente butono bubaddiza loko gavumenti okukola emirimu. N'olw'ensonga etulaba waliwo obulyazaamaanyi eri gavumenti emisolo mingi egisasula naye saavisi ezigerawo okukolawo. Emisolo ekigenda eri KCCA awamu n'okunyonyola lwaki osasula eri KCCA omusolo ne gavumenti ya wakati ekisolozebwa URA lwaki zonna essente zisolozebwa omuntu asookerwako alina buvunaanyizibwa ki naye essente ezo tuzisoloza tutya n'ensonga endala omuntu bw'aba alina obuzibu oba waddukira awamu n'okutuza obwesige mu bantu eri KCCA eri gavumenti olwati nno omuntu asookerwako omuntu asasula omusolo amanya kikyasasulira n'eddirwa alina okusasulira. Naye abantu abasinga oli ayinza okubeera n'edduuka lye alina ekizimbe akisolozaamu ensimbi ne yeebuuza nti ye lwaki kwata ku magoba agandi nenga waayo eki eri gavumenti. Atulina okumunyonyola nti okuyita mu makubo g'ayitamu amatala getuteeka ku luguudo okulaba nti tuzimba emyala ebyo byonna biva mu ssente z'abantu. Gavumenti zijja mu bantu okulaba nti sobola okubatuusaawo obuweereza bwo. Omuntu okukitegeera nti ye kennyini yateekeddwa effaani ku kibuga kye, yateekeddwa effaani ku ggwanga lye okulaba nti tukulaakulana. Tulaba engeri gye tulabira mu kasasiro n'engeri gye twera enguudo n'okulaba nti ekibuga kitambula. So essente zikyali ntono n'obuweereza bukyali n'obuweereza bwo bungi bwe tukoze naye nga mu kyonna ffenna singa tuwaayo ekitono eri ekibuga eri eggwanga n'obuweereza buba bungi. 14 era twasukulwa nsimbi ezigenda kikiba mu kusomesa yatusuubiramu okugenda mu maaso n'okusomesa. Buli omu alina ekizimbe kivaamu ensimbi, buli omu alina edduuka n'awaayo katrolayisensi, buli omu alina okugwamu n'awaayo eri ekibuga. Tukozesa amanga ekibuga kiyinza okwebezaawo, tusobola okwebezaawo lwaki nno tukulaakulana. Owa mahali owa mukatuliki owa omuzikiriza endala tewamutwala kubeera nga omutekako empeta. Kati abantu abasinga okufuna ddi yonna gye bamutudde nojja ekigambo ekirungi abasinga endala balina ddiini abatudde asooka yagifuna agenda kufuna piki, omulala yagifuna agenda kufuna kyapa kya nnyumba, omulala n'agifuna waliwo omulimu gwe bambikidde eddiini bafuna eddiini. Bwe mufuna ddiini ezo mukola ensobi emu temumanya bemugumye kufuna ddiini biki bye babateereddeko. Ekyo nakyo tumaze okukiraba, tukitegedde waliwo obwetaavu oba okuddamu okubala ebizibu yakufuna kyapa kyo, ofuna ddiini ofuna wagugu y'ennyumba ye. Ekyo tukibala watulina omusajja akola pulezidenti era kifuna mu dakiika 5 tugusinga namu kumpi mwezi n'omugamba okakasa nti yegize bateeka okukola bwe banaaba tebabikoze tuli beetegefu okugaana ekyapa ne bakikwasa oba kandi y'emmotoka ne bagikuwa nga bamaze nodde waka n'otula ne webaka tofuddeyo okumanya biki ne baateeka ku ddiini eno, biki ne baateeka ku ddiini eno nasikagenda mu maaso nga bagisasula mu kikyamu olwokubanga omuwala omu oba omulenzi omu yagiibwa ku Makerere University yajja okukola okubalira ebizimbe nga si mutendeke yabalirira nga bye bikyamu omusango ate gudde ku
y'abantu balondemu yogedde era kati abamu mulina ttiimu temulina kuba nazo mwezi mulamba obola bamulina message wagenda nzija tulina evaluation court egenda okujja ejjanga ebintu byakolebwa oba byakolebwa mu bulambulukufu naye bino byetwogerako byakolebwa mu bukyamu so petition ziteekwa kujja wa meeya nze nzitwaleyo kubanga bweziteeka mu bateknical staff bazikukulira ne bazisuula okwewala okusuula petition zezo twasazeewo zijja mu ofisi ya meeya yennyini ali wali full time alina abeere n'obuvunaanyizibwa okugoberera petition eyo ekoleddwako oba nedda naye bwe bazitwalayo butereevu kyekiteesezaawo etteeka petition zonna esooka omutendera ogusooka waggwogera 4% tekyali 6% yeyabantu abakulu bali naye abantu abamujjo abatasooka bukadde butaano eri 4% abaddako eri 1%. Abantu abatasuka tulina emitendera esatu abantu abatasuka bukadde busatu 1%, abatasuka bukadde butaano 4%, ate abantu abatasuka abasuka obukadde obutaano eyo genda mu bukadde bonna nga bali hamu makampuni yo 6%. Twakikola bulijjo tubeere nga abantu basasula kubeera balina ssente. N'abapangisa babajjako omusolo esooka omutendera ogusooka waggwogera 4%, tekyali 6% yeyabantu abakulu bali hamu amakampunigasa 6%, naye abantu abamujjo abatasooka bukadde butaano eri 4%, abaddako eri 1%. Abantu abatasuka tulina emitendera esatu abantu abatasuka bukadde busatu 1%, abatasuka bukadde butaano 4%, ate abantu abatasuka abasuka obukadde obutaano eyo genda mu bukadde bonna nga bali hamu makampuni yo 6%. Twakikola bulijjo tubeere nga abantu basasula kubeera balina ssente. N'abapangisa babajjako omusolo linnya lyange yenze Sempala Abdul Karim Nassa nga nkola n'ekitongole kya URA mu department ya domestic taxes mu division ya rento omusolo gw'amayumba wazze wano e Kawempe ku 5 nga abantu awo baagala okubeera nga bannyonnyoka omusolo guno kwabadde baguwulira ogw'amayumba so kyekibadde kituleese wano okubeera nga tugunnyonnyola nga tugutemaatema tugubuulire omuntu omusolo gw'amayumba kyeki, agusasula atya, ani agusasula, byebintu ebyo byammanga betwogeddeko. URA nga wennyonnyodde mu kusomesa kwange nti okusasula kw'omusolo, omuntu yenna asasula omusolo akola self assessment, kwegamba atuulawo ye ne yeebaliramu n'agamba nti nze gwe guno omusolo gwe nnyina okusasula. So kiba kitegeeza nti teri muntu aba amaze kwebala najja ne yeemulugunya, naye abeemulugunya be bano benjogeddeko nti omuntu yateekayo n'agamba nti funa miliyoni 10. Kati bwe banfuna miliyoni 10 naye ate ffe ku third party information nga information eraga musajja afuna miliyoni 3. Kati okuleeta kwayo okuleeta okwemulugunya tubategeeza nti bakutaddeko assessment URA ekuwongeddeko ku kye wakola self assessment yo eyongeddeko tekiyita additional assessment kuba yo eraba information eyo yakola ki eddawo. Okwemulugunya okwe kutuukawo nti bakwongeddeko sente z'otamanyi, omuntu aloginga mu ttiini ye n'agiyingiramu n'ateekayo kye tuyita okuwakanya objection kye bayita okwemulugunya. Oteekayo okwemulugunya okwo n'ogamba nti mpakanya omusolo guno gwe bantaddeko nga URA ne tufollowinga processes. Bwe bakizuula nga kituufu information eyajja nti mazima assessment either bagirazinga oba ku third party information oba yalo information gye watuwa naye nga tejjudde, kati abantu bamanyiza okuwenya landlord n'ateekamu ennyala tenant we Juma, kati mufuna third information nga ye Waswa. Kati wosanga information eyo n'aleeta n'akyalifying n'agamba nedda Waswa yali Juma, assessment eyo ng'eggyibwako. Newe kisangibwa nti ng'omusolo gwe baakwongerako after the self assessment olina okugusasula
gusasulibwa ku level ya URA. Then whether tukkiriziddwa oyongerayo ku level endala tulina ADR 30 paka mu high court. Era bwe kisangibwa ng'omusolo gwe bakutaddeko tolina gusasula gukugibwako. Nga bwe nakunnyonnyodde ogambye assessment yakolebwa ne waiver. Assessment bwe bakwasesinga kiba kitegeeza wagenda kujjako interest ne penalty. Waiver government yataddeko ya section 47A egamba nti omuntu yenna senga olina ebbanja okuva emabega nga liri outstanding as at 30th June 2023 sasula ebbanja eyali likubanjibwa. Lesenti baali bakubanja emitwalo 3. Obenzo kwa milioni 2 katugambe. Naye n'otazisasula mu budde kyeta interest ne zijjanga zikula sente zifuuka milioni 4. Kati government yataddewo kugamba nti walina kusasula milioni 2 kati sasula milioni ziri 2 gwabadde abanjibwe milioni 4 zine 2 zikugiweko. Naye ebbanja lirina kubanga lyali outstanding nga liri nga 30th June. 30th June kyentegeeza kyekina outstanding nti oyinza okuba ebbanja eryo libako ku musolo gyonna kuba omusolo ebbanja liva ku misolo gy'enjawulo. Oyinza okuba VAT, oyinza okuba rento, oyinza okuba income tax, oyinza okuba watu wasasula pay oba withholding. Kati ebbanja eryo wotalisasulira ne lijja nga likola interest eyo. Kati interest gye tugamba gye bayita waiver of interest. Kati penalty kitegeeza ki? Buli muntu wo filing atuta self assessment bakuwa obudde moyino okwanjulira. Wezera monthly tax heads buli 15th era olyanga balanga nti olina okubanga ofilinze return eyo. Kati bwogi filing nga oyisiza mu tuta due date bakuterako penalty. Penalty buli mwezi ebeera ya mitwalo 2. Sajja nzo kwati ya filing nga wase emyaka katugaze ng'etaano ejje ekula buli mwaka wogi multiplying ebe ekuze. Kyokka filing musolo gwa mitwalo 10 niya gufayiringa rate penalty janga ya mitwalo ya milioni 5. Kati ekyo bakugamba ddayo osasule gire emitwalo 10 gye walina okusasula mu budde wadde tewagifayiringa mu budde bakujjeko eno penalty neri interest ekula nga tosasudde penalty ejjawo buli otafayiringa oba otayanjula mu budde.